Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is a quick one to get a grow on your first starters. Abasinga kumwe mademu ya trend ya mugoberere mabega. Nsimanyi wadde mujiwa focus. Nadale yaba propagandist ba NRM ne buno obusumba mu Kampala obusingo jukubira endeleetu. Bubadde buyina ekintu kimu kye busiiga. Nga bugezaako okugerageranya regime ezasooka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku side ya opposition nga buzigerageranya nnyo ne regime y'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga busiga ekifaananyi kimu nga bulaga nti regime ezaamusooka zaali yaddeko nga balinga abakulaga nti baali so comfortable with having an opposition figure ayagala okubajja mu bukulembeze nga abaasooka wabula singa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakwate mpola. Olunaku olwaleero tulina Dr. Kizza Besigye awozesebwa mu court martial. Teweerabira. Tulina abaana aba National Unity Platform abamaze mu court y'emu emyaka 4 kuva 2021. They've been tried in the very same place Dr. Kizza Besigye wali olunaku olwaleero. Kati wuliriza wano. Wadde ng'obukulembeze bwa National Unity Platform bwa taking initiative ne action okugenda okukyalira n'okulambula Dr. Kizza Besigye in person ne butakoma okwo ne ku mikutu gyabwe gyonna egisinga ne budemandinga for his freedoms and his unconditional release. Tekyamalira ba propagandist ba NRM ne elements mu opposition okukastigatinga bukulembeze bwa National Unity Platform kubanga bwesuuliddeyo bwannagamba mukulaba nga Dr. Kizza Besigye ateebwa. Wuliriza katono. Some of these elements in the opposition ku pages zaabwe bw'ogendayo tosobola sangayo information yonna ng'ebanja ku basibe aba National Unity Platform abawozesebwa in the very same place Dr. Kizza Besigye yatwalibwa. Ku pages zaabwe tosobola sangayo baka kikeekyo. Wadde nga ku pages za National Unity Platform n'obukulembeze n'abagoberezi osangayo obubaka obubanja okuteebwa kwa Dr. Kizza Besigye era obukondeminga okumuwozesa mu court martial. On the other hand, ku bannaffe abavunaana NUP ku pages zaabwe is the opposite. Kati wuliriza wano. Nga Igwe Kagutema nga waparticipatinga mu kalulu ka 2021 n'owangulwa ne weddiza obukulembeze by force. Nga waliwo kyayinamuko ku ba candidate abayinamu abali formidable a bit abali bakyayinamu credibility mu society kituuse mu 2025 nga buli candidate ya participating mu kalulu ka 2021 ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga abadde exposed by the revolution. Uliriza wano. Kwata ba candidate bonna abeesimba mu kalulu ka 2021 n'ababali emabega obateekewo olunaku olwaleero ombuulire oba bakyalinamu a bit of competence okudda okulimba bannayuganda. Bonna babadde exposed. Revolution emaze okuba exposing. Si kyekyoka ne elements ez'ababaka abaali basimbibwa mu opposition okudrailinga okeereya emisinde okutema ku misinde gy'enkyukakyuka obutema ku misinde gy'abakulembeze abakulembedde enkyukakyuka. By 2025 abasinga ku bo babadde exposed. Mu bufunze buli muntu Museveni gwe yali yasindika okukolera within the opposition abasinga ku bo as of now bali compromised ate bali exposed. So ekyo kiteeka regime mu fear esinga okuba ey'amaanyi. Amazima ge batasobola kwekagaligamu as of now ngamba regime and many of the other elements within the opposition until they are completely uncomfortable with the presence of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu as the key figure in the opposition politics of that country. They are completely uncomfortable with that reality. Kati nga yegwe ali ku regime nga niyali buli gwewandisimbye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in the opposition okendeza ku misinde gye n'okendeza ku kuwagizibwe ali exposed oba ali compromised as of now nga tebakyalina substance mu societies gye bawangalira oba mu ggwanga oba osigaza kaadi ki ey'okuzannya. Mwabasinga tugamba politics is a game.
kati nga yegwe Museveni oba osigaza kaadi ki ey'okuzannya. Nababulira kaadi yatambula e Kenya. Nabawulira kaadi yatambula e Kenya ne kaadi munafu wa South Africa gye yakozesa. Kagutema ayina kaadi gyali mu kuzannya. Wabula wuliriza, ekigenda okutta kaadi ya Kagutema gyali mu kuzannya, wuliriza bulungi, nga tolina muntu agenda kwesimba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ukendeezako yadde obuwagizi bwe nga bwe kyali mu 2021, because some of the candidates by then baali bakyalina a bit of competence within the populace. It's a very different case. It's a completely different case in 2026. Nga igwe Kagutema kikyokola obudde bwo. Kino kye nabagamba, abasajja bali completely scared ku kigenda okubatuukako in the coming days. They are completely scared. Banoonyayo omuntu asobola okusigala ng'atema ku misinde gya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obuwagizi bwa NUP. Amazima gali nti we batunula mu society, it's like balaba vacuum. They completely see a vacuum. Tebayinawo omuntu gwe balabanga competence ye ne popularity ye basobola okumukozesa okukendeeza ku misinde gya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ku trade ey'enkyukakyuka. Kati mu kaadi zonna ze babeera basigaza kaadi eja. Kyova olaba nkugamba, wadde nga kaadi eyo sigenda kugyasanguza as of now, ne already gwe abadde agoberera bye mbadde njogera otegedde kye ndi mu kwogerako. Kola ekintu kimu as of now ekikuteeka ku side entuufu. Tandika okudemandinga the immediate release of Dr. Kizza Besigye. Nkudiremu, do one good thing. Tandika okudemandinga for the immediate release of Dr. Kizza Besigye. Gwe kikole bw'oba ng'olengerera wala. Kyakubiri, ono mwami mulaba ayina ekintu kimu kyakola ekiri completely extraordinary, oba kyasinga ku bangi ba players abalowooza nti bali mu game ya politics. Nti ebiseera ebisinga ayina ekintu kyakola ng'akimanyidde ddala banne tebasobola kimukolera, naye ate ye n'akibakolera. Nkuddiremu, he does things well knowing that a few or nobody will return the favor, naye ate n'akikola. Tolowoozangako nti mujega. Nkuddiremu, tolowooza nti mujega. Buli kyakola aba akibaze. Gwe kubamu akafaananyi, bingi byakoze in support of others. Wakati nga bingi bye bamukoze nga balaga nti n'okumucocca bamucocca, asigadde akola ebintu bye bimu repeatedly okusiga ekifaananyi nti nze ndi wanjawulo. Takikola simply because tekiriko calculations. Those are smart moves. Abantu abali smart ze bakola nti ayina ebintu byakola ng'akimanyi, babikolera tebagenda returninga favor mu kaseera waagyetaagira, wabula ekyenjawulo tabikola for them. Ekyo nkikomezaawo. Wano wetulaga wesibeza bano nga candidate ababuze. Nkuddiremu, nga candidate ababuze. Fwe tugambira nti firimu eba etuuse mu ntandikwa y'enkomekerero yaayo. They can play as they like, but in the end tewali kigenda kulemesa kigo kyabwe. Kankademu, they can play for as long as they feel they can go. In the end, falling is a must. Kubanga fetumanya ekintu kimu ekiteeka ku side esinga okuba eya comfort, nti tewaliyo dictator alina rise ng'ebitabo tebyawandiika downfall. Taliyo. Ne bw'owaalaalira otya, in the end the entire regime will fall. Salut.